bw'oyogera ku ntuula za kkanso ya disitulikiti y'e Mubende ekijjira bannamubende mu bwongo y'embeera y'okulwanagana n'okwerangira era ekisanja kya 2021-2026 kyagenda okuggwako ng'entuula ezisinga obungi zizze ziyiika. N'olwaleero olutuula lwa kkanso ya disitulikiti y'e Mubende olusoose mu kisanja kino lutudde kyokka nalwo luyiise ng'entabwe evudde ku ntaputa y'amateeka agafuga okulondebwa kw'abalina okutuula ku bukiiko obw'enjawulo. Ssentebe wa disitulikiti eno yasoose okulonda olukiiko lwagenda okukola nalwo oba executive. Omumyuka w'alonze Moses Kagambajje, Margaret Navubya amuwadde byanjigiriza n'ebyobulamu, Kizza Wilbur wa byansimbi ne Patrick Muhwezi wa byabulimi era ne balayira. Bino nga biwedde ekizzeeko kubadde kulonda abagenda okukulira obukiiko nga bakkansala basoose kuleeta amannya 2 okuli Christine Tushabe ne Sandra Kitonde Kijja okulondako anaabeera ssentebe w'akakiiko k'ebyobulimi ne baweebwa omwaganya buli omu okweyogerako n'okusaba obuwagizi. Obuweereza buyinza obutabalansinga bulungi. Wano tetwazze kulekera tazze kuweereza. Tunayo mukansalazi mbasaba munneesigisa ekifo kino ebyobulimi bye nasoma. Kyokka abaluseewo obutakkaanya kwani ateekeddwa okulonda ng'entabwe evudde ku ssentebe wa disitulikiti Michael Muheereza Ntambi okwagala bakkansala baalonze ku lukiiko lwo olw'oku ntikko nabo balonde abalala kye bawakanyizza. The chairperson of the committee under this section and the members of the committees shall be elected by simple majority through separate ballot from the members of the council who are not members of the executive committee. The members of this simple tool were very clear. There are two entities here, council and executive, committees and executive. The work of executive is very simple. Put in place checks and balances of what committees do. Wano Speaker Fred Balongo akutte omuzindalo n'ategeeza nti nga yeesigama ku tteeka erirambika entuula za kkanso 64 oba rule of procedure 64 alagidde bakkansala bano abali ku lukiiko olw'oku ntikko okulonda ekijja balala mu mbeera wakati mu kwegugunga. And Cap 481/22 goes to declare that the executive ekiddiridde kubadde kusoma mannya g'abakkansala abali ku executive okutandika okulonda nga wano embeera yeeyongedde okutabuka era waliwo kansala azitudde bokisi y'obululu era okulonda wano we kukomye. Tugenza okulaba ate kira kawakansa ita chairman na kyalonde chairman zode an executive member ate yabasoko kulonda ne tuva mu mbeera tetugenda kubikkiriza afadhali tuli betegefu bati apasoni baffe okubalondera mu kooti. Wano ssentebe Michael Muheereza Ntambi asabye bayite omulamuzi wa kkooti enkulu e Mubende abayambeko okutaputa etteeka kyokka akulira abakozi Mubende oba Kaawo Doreen Kakusuma awadde okuwabula kwe ku tteeka erifuga gavumenti ez'ebitundu ng'akkaanya ne bakkansala. We are better if the matter comes under contestation within the law. You just write and request for the interpretation. Mr. Speaker, that this matter you must confront by single majority through the secret ballot from the members of the council who are not members of the executive committee. All other members of the committee can elect apart from the executive. Kino kiwaliriza Speaker okuyimiriza olutuula luno okumala eddakiika 15.
Bakansala olufulumya ebweru ne balangira sipiika okutambulira mu nkwawa z'abantu abamu. Chairman wa district ayinamu influence agamba kagenda consulting oconsultinga kinga ebitabo bibiri bimaze okuwa answer rules of procedure no government act ebikuwadde bulungi ate fe tutambulira ku mateeka. Bano batuuse n'okumulangira nga byakola bw'atabitegeera nga waliwo n'abamweweredde okumukuba singa agenda mu maaso n'okukyankalanya kanso. Omuntu atasobola kwawula voting na election kiba kintu kikyamu. 64 gye bakotinga oba lulu 64 mu procedure eyogera ku voting singa wabeerawo ekintu kyonna oba motion ereeteddwa mu kanso nga waliwo okulonda okukwina okugenda mu maaso awo executive ekirizibwa okukuba akalo. Abamu bagenda tugoba mu kanso ze balongo nkugamba nja kukuba n'okukunamira nja mukunamira ng'akola ebitaliiyo. Eddakiika 15 bwe ziweddeko sipiika zeemu n'ayita olukiiko n'ategeeza ng'okulonda bwe kuyimiriziddwa nga bagenda kusooka kwebuuza ku munnamateeka wa gavumenti alambike ku nsonga eno. Barbara Naraiso agafeeyo ku Spark TV.